ddala mazima n'okwata omuntu omukulembeze w'abantu n'omuteeka mu pampa n'osika ebifaananyi n'obiteekayo, yes ayinza okuba alina ensonga kuba mu Uganda mulimu amateeka, naye enkwata gy'omukwatamu kubanga ne bw'omugamba nti enkya jangu nkuyise ajja kujja, naye bw'aba jazze gy'oli omuyisizza otya? Kuba amateeka gagamba okujjako nga kooti ekusalidde omusango, ezisigadde byonna bibeera allegation. Ate abantu balina okutegeera President Museveni amaze emyaka 4 mu bukulembeze. Bangi abaaliwo abaatukana akaseera ne beeyita bakatonda, olwaleero tebakyaliwo, tebaliiwo mu ggwanga. Obukulembeze bubeerawo, ate singa abantu balaba bandibadde balabira ku bantu abazze babeera mu gavumenti ya President Museveni, abazze babeera mu bifo eby'enjawulo nga bamaanyi nga bati nebiseera bituuka ne bakola ki? N'olw'ensonga eyo bannaffe abakolera wansi wa President Museveni balina okitegeera nti oba kiki obukulembeze bujja kukyuka. Tetwatandika nabo ate tetugenda kusemba nabo, naye bandyagadde we buba bukyuse bayisibwe batya kwabo abalijja mu bukulembeze. Oli asanga ekisubi agamba nti kisubi ono Kasozi ono yeyanzijjamu eriiso, asanga omwana wo agali nti kitaawe woono omwana yeyamenya okugulu kuno, naye nga tokyalina buyinza. Bingi ebyokulabirako, ebirungi n'ebibi. Nti bw'otunira wano ku mulirwano kansookera awo, Jomo Kenyatta yeeyisa bulungi, omwana we najja n'akwata obukulembeze era n'afuga bulungi eggwanga, n'awummula era ali mu nsi ye yeeyagala. Avaamu n'atambula n'adda wano n'agenda n'ayamba eno n'agenda n'akola ki, ali mu nsi ye. Gaddafi yayina essente, yayina amaanyi, yali president w'abapresidenti ba Africa mu njogera ennyangu, naye wallahi ne bwe bamuziika tewali amanyiwo. Naye mutabani we olw'okuba yalina ebirungi bye yali akoledde n'abo abaali bavuganya kitaawe, wadde baatuuka akaseera ng'ali mu kaseera akazibu era bamupreservinga paka lwe n'abeerawo, naye olw'ebyo ebirungi byakola kati ate bwe byali bizze mu ki nga naye ayingidde mu politics, naye bwe tuba tutunuulira nanka nti baalina eddembe mutta nga bakamukwatira mu nsiko, naye bamupreservinga. Nabwe kityo bw'obeera mu buyinza twandibadde tetusaba nnyo butuuke mu ddookooli, buyite mu ddookooli butuuke ku mutwe. Kiringa ng'omuntu kubanywamu bw'agenda mu bbaala agenda atukoze eki, agenda atambula bulungi, naye bw'anywamu esooka n'anywamu ey'okubiri nga n'ekiddugavu ataliko kiyita ekyeru, era ebivaamu avaamu atagala. N'olw'ensonga eyo eno ensi yaffe kisubi tetulina gye tugenda kugenda, tulina kubeera wano waffe. President Museveni mu 85 yagenda mu nsiko n'alwana, bangi baafa, yabadde anyumya mu kugera kwe n'anyumya ku sitolo ya biraayo biki biraayo zefaloni eruwere waffe. Discipline eyo gye yalaga gy'agamba nti ng'oli asse banne yagaa nti wadde Jim Muhoozi yagezaako okuleeta legality raga naye tibisobola kukola ki, naye balina discipline nga bali mu nsiko.
ago ge mazima yensonga lwaki abannayuganda yonna gye baayita baabasaamu obwesige ne babanga bakulembera eggwanga lino n'ekiki ekyabaawo ng'olwaliro omuntu atuuka mu ggwanga lye ng'atya n'okwogera ku kisubi really is this the bimu bye yagambye nti bw'otunuulira ebyaliwo mwabagamba nti ebyabatwala mu nsiko nti biringa ebizzeemu n'agamba tosobola kwefaanaanyiriza byaliwo ebiseera ebyo ekitta abantu ekyaliwo ebiseera ebyo. President Museveni alina okuba ekirimu kyokka ekikyuseemu. President Museveni bamukwatira ku road block nalabanga kibi nengeri gye bamuyisaamu n'abantu ekyawalizibwa mutowe n'abaaliwo okuva gye baava bagenda bamununula eyo teyali mbeera nnungi. President Museveni atunyumiza nti mu bimu ebyamuwa amaanyi n'okugamba nti kangende mu nsiko njuwa omusaayi nwanirire eggwanga lino nga bamubbye akalulu kitegeeza obulumi bw'akalulu abumanyi nga bakubbye akalulu. Aja abadde agamba wali nti obulumi akola ki abumanyi. Naye njagala tubuuze ababba obulululi obwamuyisaamu obulumi okugenda mu nsiko nga waliwo ne constitution yayefuga eggwanga lino olwaliro sebiriiwo. njakuddira Honorable Kasozi kamalize kanaka bwabanga mukoddomi we avaayo n'agamba nti ebintu tebyali birungi n'akyogera mu lwatu nti nalaba abantu ababba obululu n'embalabira ddala. Ye bwe yabba obululu yagenda bwe bamubba yagenda mu nsiko ffe tumugamba Tereza kati yagenda mu nsiko n'agamba Tereza buli wogamba Tereza ng'ogenda mu basement. Njakuddira Honorable Kasozi njagala kuddawo Magwa mpulire nawe bw'ogamba omanyi ebbanga lyonna mubadde mugamba nti tewaliiwo wera bwagazi kulwanyisa nguzi. Ebbanga lyonna mubadde mugamba nti President abantu abasibisa byayi okutwaliza wamu. Saawa eno balinga abamyumyuddemu ate amaziga mpulira gatandise okuvaayo. Simanyi naye kwaba abakwatiddwa betulabye. Speaker twamulaba, officials ba parliament twabalabye. Aje Lukwago simanyi kiriwo ati tuli mu kwogera n'embeera eyo nga bwetambula. So ndijo oli Magwa yatandise okunyumyulamu nga jju yali akikoze nga bwe kiri kati. Eggwanga lino kye twabadde tusuubidde President w'eggwanga kwe kujja ne kituyita reconciliation message. Twava mu kalulu akali bruto, abamu baalemala, abamu baafa, abalala bawanganguka n'okudduka okugenda mu wanganguze baasooka kwekweka wano nga babanoonya. Basement zifuuse basement. Waliwo akantu ke bayita tweet oba tweet X kati ke kalinga akafuga. Abakulembeze b'eggwanga ab'ensa batandise okuswazibwa. Oli avaayo n'agamba nti neetaaga okufuna beyiro ebiri mu constitution fe abamu tetwalinawo ne babamu. Ne tulowooza nti owaaye ndowooza President walangiridde nti nga nnya agenda kuvaayo ayogereko eri eggwanga. We expected President Museveni okuvaayo agambe nti bannange twayise mu kalulu bino na bino byabaddemu naye tudde awamu tukolere eggwanga. Bino byenjogerako bibeera mu ggwanga. Nze ggwanga Kenya siritwala nti lifugibwa abantu abakadde babakulu. Average age. Naye olaba nti waliwo we baatuukanga ne bagamba why akalulu kawedde Kenya first. President we yavuddeyo ate ye yazze kuleeta lyanyi kulaga nti senga we naalaba kwoyo
akwata ku muwagizi wange nja kufa naye nga tulinga abagenda mu lutalo nga tulinga abali mu kalulu. Okay fine, mu kalulu wetugenda okusinziira ku bibaddewo emabega. Okusinziira ku bibaddewo emabega obutambi bwalagiddwa ate era bwali bwalagibwa dde. President w'eggwanga olwaleero bakwambula abantu abafollowinga press conference ye gye yakola oba address gye yakola tutandise okubuusabuusa oba kituufu eno bamufeedi eno nga nnya kwakubiri luli yakola State of the Nation address. The recent one. It is State of the Nation address, it is mandated. This one yaze nayo geragere eggwanga nga tumusuubidde nti bino ebiriwo ayinza okujja alikonsayiringa abantu awamu. Kiriza gaana ku bino ebiriwo ebikolewo okuutera okwaga omuteeso okoze byonna by'okoze. We expected a speech to gather all that. Naye yavuddeyo n'akugamba nti anaakwata ku bawagizi bange aba NRM. Waliwo mbu simanyi akasajja. Ebyo ebigambo byayogerwa dda. Era president bamujjukiza ekiriwo kati nti eggwanga liri ku tweet. Eggwanga lyo waliwo ayogera n'akikola. Era nze we nalaba nti agenda kuvaayo, by the way, was so attentive. Kubanze Museveni gwemanyi gwe nasomako ne gwempulira ne wetwagamba nga Museveni wuyo ayita bino ebikolewa nga tasobola bbanga abikola. Naye kyewuunyisa omwala bange obunyonyi nga tugamba Museveni ayita wuyo ajja. Wallahi nga sisobola kukkiriza nti olwaleero tusobola okubeera ne state gye tulimu olwaleero. Tujja wano ne twogera yes n'otuyita naye tujja wano nga tulinga bakoze lihaso nti nina okwogera ku kino sikyogerako kubanga basement etulinze. For how long are we going to be in a country like this? 40 years. Wayise mu kalulu ntusuubira nti owaayi bakulangiridde yes wabaddemu nitty-gritties naye ate nojja n'otugamba ebikola byonna mbimanyi naye n'oleetayo bukiripsi buli nze nga maggwa bwe ntunulira ne ngamba Museveni alabika bino tabimanyi. Ani yayogerako nti tugenda kwokya Kampala kuno? Wakiwulirako Jackson ffe tusiiba ku mikutu tewali balina intelligence. Ani yagamba nti akasajja kamutisibye kakasajja. Nze sirina intelligence. President Museveni tekyetaaga kino intelligence. President Museveni yalese mu intelligence yazze ku place. Era nange nga amanyi nti twavudde mu kalulu waliwo gwe basibye Dr. Kano Kiza Besigye akyali eri avundira ono bamutese nga nsuubira nti ebintu ebiriwo president byagenda okukwatako. Tweet ezifuuse tweet n'okutiisatiisa abantu abalala yamwogeddeko yagambye nti alemesezza kooti okukola omulimu gwayo. Is that fair? Tusobola okujja wano liiri nganze nenjogera ku omukulembeze w'abantu at least tugejingeko Kiza Besigye obululu yalinga afuna yadenga bamubbanga naye bwe yalinga afuna kale bamuwangako abo abantu bamukkirizamu n'ovaayo n'ogamba alemesezza kooti okukola. Sigamba nti president yaze n'abalaata mu speech ye naye kyandibadde kirungi nnyo senga yavuddeyo n'alikonsayiringa abantu nepatize eziriwo. Ku retired Kano Kiza Besigye noba ku Salongo Lukwago wandyagadde president yabogereka ati mbadde nsuubidde nti yandigambye sorry. Yes, yandigambye sorry kubiriwo ku Lukwago. Mostly kanjogere ku Lukwago. Yamanye bibakwasizza atagambe sorry. Kubanga bakwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka bakoleddwako enkola gye bakolerwako nga Elias Lukwago mu nkola eteri constitutional mu 1995 President Museveni constitution etugibalako nga yiye article 23 eri very clear onkwata otya imalira wa implementing wantya. How do you punish Magwa? You cannot strip me naked. Eteriyo punishment no ngamba ni mu basement. It's not there. So we expected him to come and say we are sorry nzenga president bine bibadde bikolwa mbadde sibimanyi ne tugenda bikolako naye yazeyo natukomerera misumali kati gaffe tutambula tutya abadde abakwasa kisa tugamba omusajja kati sawe eno era ye yatukomeredde naye nga bino byonna byakola gwe nange tukimanyi bulungi nti mwami Museveni ayinza okutadda mu kalulu. Mbadde nsuubidde nti we tubaako n'abakulembeze abafuzeeko ebbanga naddala nga mu Africa betulina yoyo kati President Museveni Ngwema ne wa Cameroon tibandibaddewo n'erigase gye baleka naye gwe erigase gye wandibadde osuubidde nti oleka ate oze n'otukakasa nti ebikolebwa bibale ate nga neera abadde abikola naye abadde open. Mukulu Jackson wobanga obadde obigenderera nagamba nti nize taata approvinge wapuruvinga ngenda kuggala omukutu guno era naguggala nti yapuruvinze nize banzikirize nti nkwate gundi wakkiriza era najja n'ateekako
abadde talimba era president yagambye nti amanyi ekigenda then awo wetutandika era n'abagamba mu demandinge bantu genda mu kooti wetutandika amazima gaveeyo gwe musumaali gwe nkugambye kati atukubye omusumaali ogusemberayo ddala ogambye nti balwanyisa corruption mukulu Jackson tubeere bavunaanyizibwa ddala neera nga bamugasa eri Abannayuganda corruption ki Museveni gwali mu kulwanyisa era nga we yali mulwanyisiza ddi okukwata Anita Among n'omuswaza oba n'aswaziwa mu nkola eyo yonna nze ndi wa National Unity Platform ndi wa opposition naye tosobola kuswaza muntu to that extent lwaki olowooza emotoka za madamu oyo zayita wano okulukuta wali traffic jam ffe nga abatunulira twatunulira ne tumanya bumanya nti this is power struggle. It's not all about fighting corruption. It's not. Omwana atandise okukola zandiyise jiyite wano traffic jam, right? Zandiyise munyonyi omulaba nga taliiwo nnyonyi mungi ekigo waliwo n'amakubo amalala endulu neevuga ne tutandika n'okuteekako nti corruption tumukute n'engalo bbiri emikono ebiri emini naye nga kituufu mulwanyisa corruption gwekimanyi nga president Museveni mwenyini omuntu kooti gwe yaconvictinga bamuyita Kalemera if I'm not mistaken mu URA Gidudu yamuconvict just n'amuconvictinga nga yabadde yenyigira mu bubbi obwa sente mu URA n'amuappointinga akola mu State House ate yalwanyisa enguzi kakati Kalemera David omujukira akola under Isoke brigadier Isoke mu State House right now anti-corruption unit yali mu URA kakati koti yamusalira omusango on 21st if I'm not mistaken I will check yamusalira omusango nga yenyigira mu bubbi ne mu convicting president Museveni juzi wano nasibibwa ati yasibibwa anti bamu omulimo kati yalwanyisa enguzi yalwanyisa corruption obubbi mu URA kati imagine inze yabadde whistleblower mu URA nengamba nti Kisubi Jackson yabbye sente mu URA ne bamukwata ne bamutwala mu kooti nekkiriza negamba nti yabbye ekibonezo tetumanyi kye bamuwa then enkeera ate Kisubi Jackson n'akomawo kati nga ye boss agenda okubasinga magwa gwoyogerako bamusalira teyasavinga kibonerezo teyasavinga kati saazi n'ate ya monitor oba yasavinga ekibonerezo n'avaayo teyasavinga kibonerezo okujjako bamuwa mulimo president Museveni yenjogerako so ekibonerezo ne kifa ndowooza ekibonerezo kyekyo kye bamuwa ate okukulira ababbi eno okukulira akakiiko akakwata ababbi mu URA wongamba nti olwanyisa corruption nga tulina minister yali minister bamuyita Zoe Bakoko bakulu ndowooza omumanyi mu kalulu akaggwa yesimbawo mu NRM primaries Ayivu County nga yagala kwesimba omukazi oyo yadduka wano nagenda mu America we yagenda yabba billions of money ezabula mu NSSF yali wajenda president Museveni ye yamuyita namugamba mwana wange komawo era wali wano akati ongambye nti alwanyisa leero kuluna akwatizo akuta okulwanyisa corruption emikono ebiri ngadi we yali akute corruption ebyo bituleetera nga ffe kati alternative government oba opposition okulowooza nti this is the backbone of their own making they cannot fight for it and they cannot fight for in the interest of Ugandans. Kale tweyanziza President Museveni constitution gye baateekawo ekkiriza omuntu yenna waba ali mu kkomera okuba ne looya we bwe yeeyagalira olw'okubeera amateeka bennyini bagundi ba framers ba constitution baakiraba baatuuka n'okugamba nti oli bw'aba talina busobozi kale bamuwere oyo waaki asobole okufuna justice okiraba otya gwali awo akuba mu ngalo kuba kino Besigye yaliko ow'amaanyi mu NRM yagirwanira nabwe ekito bw'aba yavaayo naawe agiyingidde enkya oyinza okwekanga okoze eki naye akaseera bwe kali kutuukako nga weetaaga Kisubi okwolereza nga tebakyasobola mukkiriza kujja kwolereza awo we tugambira nti bibulamu tulabika tuseerera tuddayo bw'oba ogamba nti omutadde mu kooti ajja approvinge nga president we yayogedde nti ali innocent muwe all resources zalina okufuna mu mateeka okusobola okuprovinga before the court nti ali innocent naye looya wazze omukutte omuzizaayo omulala azizza omusango
nga naye yakola summons justice aguma atudde wali mu ntebe ye yagamba timugende musaavinga omuntu ye n'omuleka n'atula mu ntebe ate n'okwata azze okusaavinga mu mateeka. Ebyo bye tugamba bibulamu byonoona bino bye twatandika. Muganda wange mukulu wange ayinza okuba ayagala obuyinza naye asooka ave gyali waggulu eyo gy'alengerera mu kamooli addeko wansi atambuleko mu bantu. CDF ave waggulu atambuleko mu bantu alabe embeera abantu gye bayitamu. Bw'anaagiraba gye bayitamu osanga obusungu bujja mweyongera afune ensonga eribarating enseno omulundi ogwokubiri. Okuva ku taata we. Otegeeza ki awo? Bw'abanga alaba nti ebikolebwa nga corruption ayitiridde bw'aba alaba obwavu yabwogerako ku Twitter nga bungi era n'agamba abaana abawala nti bannaaye mugumiikirize akaseera kanatuuka okusinga esiso giteeka ku bunkenke yitako mu bantu olabe ekiriyo. Obuzibu bwe tulina nti abantu abasinga abakulembeze ku levels zonna tulina be tuyita bakajjajjatta. Ajja kujagala ekisubi akasozi yakuvumye naye nga tunategeera kasozi yanvumye wali otuddeko n'ekisubi. Gw'omanyi obulumi abantu n'ekisubi you are investigative journalist wali otambuddeko n'ovisitinga Mulago njimanyi wali ogenzi n'otambula Kiruddu n'olaba abantu nayo njimanyi. I think people neewuunya maama wange ate nga mukwano gwange Nabbanja waliwo akafaananyi akafuluma nga omukyala omwana agamba maama toweesuula muki ekkubo olw'okubamenya n'akasaagiramu n'akajeregeramu ne mujjukira ng'ayimiridde agamba nti ffe ab'ekibaale Pulezidenti Museveni tugenda kuwa bululu tukukoleredde nnyo naye tuli mu mbeera embi. Naye nga yaliko RDC abadde minisita yali atandise okukaaba naye omukazi alina akayumba ke akamu bakasenzi kaweddewo talaba jadda. Nabbanja oli gwe twali tumanyi yalagawa we yatandikira bwagambanga nti ono afunye ebizibu n'adduka n'ayamba kyekyamuleeta n'okubeera among the ministers yakasooka okubeera ku ground naye kiki abadde ki? Kati bye tukugamba nti bwe tutabyogereko tuseerera tuddayo ate muntu akyali obulungi bw'aba agira n'akuba engalo olw'okuba afunye omutwalo afunye ebbiri n'alowooza nti embeera nnungi embeera mbi kisubi. Nti gwayagala okutukulembera eggwanga lino oleeta decrees zituyamba of course bw'obanga kituufu kyokola otuyamba. Overthrow the government, overthrow the constitution. Kyusa obuwayiro abadde n'abantu saawa zino balina n'abantu basobola okugamba nti nkyusiza akawayiro kano n'akakyusa. Anita Amongo we yaliwo noono aliko tumanyi ne waagwa oli yagamba gw'ogenda okubeera era n'abeera. Ekitegeeza era asobola omugamba nti nze kati njagala kusiba busibu. President Museveni kyakola kino bali mutwala mu detention without trial. Okugenda okugimaintaininga nze njagala kubuulira ayagala okujjanga muhoozi Kainerugaba kiba kizibu. Didi Abatisiraka yakikolako yalwana n'ekyo ekintu yafuna resistance paka we yatuuka kaseera n'ata n'agamba waayo ekitadde. Detention without trial tejja kusoboka mu Uganda. Tugenda kwonoona nsi yaffe mukulu oba taatawo gyagezezaako okuzimba. Obanga oyagala kufuga nga Amini just overthrow the constitution. President eremu okubeerawo nti why constitution yaliwo naye ono yafuganga nga waayagala. Eggwanga lyaffe lifunye emirembe emyaka 40. Lwaki oyagala ate life kati nga oba toli oba wooli? Twetaaga continuity. Nolwekyo omukulembeze wa Uganda nze ndabye kuba nawulira kigamba kyalabika atandise okulaba transition lwakuba tayagadde jjuwa naye ne bwobaggwa atayagaliza gwe obeeraani naye agamba kanjibwe mwana naye bannayuganda bayinza okugaana bwe bagaana leka atuwe kino
Nkimanyi Katikkiro wa Buganda yakigambye alupo. Tigende omugambe twagala nfuga ya bitundu. Tukwase omukulembeze, otuwe ssente z'enguudo, otuwe ssente z'ebyenjigiriza, otuwe ssente z'ebyobulamu.